kanesige katonda wange bamaze ne bamenya omutima akumalira obudde n'agenda we bitolimba lwero naye nga okay katonda omwoyo mumpenga anungamye sitani annesunga ayagala nyombule kati kola nsegamba mboneredde kanesige katonda wange nze nabano bamaze ne bamenya omutima meme yange topaala noleka katonda tokiddamu bamaze ne bamenya omutima yes ndino omukulu Levikson ono yeewuuno already yasitusedde already yali mu vibe ya Kivulu ndina abayimbi ne Justin na boss agenda kubeerawo Pastor Twina Albert agenda kubeerawo Pastor Sergeant atenga naye musumba Bukenya ono ye musajja yayimba nti nafunye namulondo yange okuliraana eri Yesu omukulu Joseph Ngoma naye waali batandika batone bajaje tuli nibatuka eri ku ntikko atera nga tutambula nabo tukyenyumirizaamu nga Bukedde era tetulimu wadde akakunkuna nti buli kyatenga naye ali eri mubire naye ye agambe sira lyonna aliteeka ku njiri ayise tiimu ye bakwano abatambudde naye bagenda okukola nabo tujja kusooka tubayitimu nga batuyanjulira omukomu aye tuyoke tugende mu maaso n'enteekateeka zonna nze ntuddewo okulaba Bukedde kubanga Bukedde ensajja eno sindika abantu baayo ate basaba okulole ekintu atutandike ne afande ayise ne mwami Juma Mulokole sebwe amayinja go mu kitimo jidde wano ku TV mbaddewo emirundi mingi Kasookedde TV ne radio etandika era bwe bagulawo Bukedde New Vision FM nzewo mu kubakigulawo wano ogwasooka FM nga na fama nga tebanateekawo Bukedde TV ne Bukedde FM naye nebaza Katonda kubanga nze ndi musajja mujaasi era nka ndi warrant officer class 1 okenya mazima je myaka 42 ndi muyimbi era nyimbidde myaka 33 nakayimbe nyimba 158 omuliyeza amaje zonna ezikuba munaku enkulu nze nziyimba zibeera wano ku Bukedde ne mu TV zonna ate n'ekirala nti Juma Mulokole mukwano gwange ne nnyo tugenda kubeera ku Fidodido ku lw'omukaaga luno kigenda kutukola nga sikisaanikire oweri mwana atemya ku wabiri atalina mwana ajja kuzaala abalongo nze nayimba nafuna namulondo obulokole bw'oma luno Kamanda Yesu akubalipeya Kibonge abalina amayume n'enyimbe endala nnyingi eza gospel era ndi musanyufu okubeera wano interview eno okulaba nti abantu bonna mbakunga basobole okujja era tubeerewo Mukama bampera omukisa emyaka 33 mu kuyimba naye 42 mu magye bulugana Mukama febazibwe manya mtale Levikson njagala Katonda okuyita mu kwagala abantu ate era ne serving Katonda okuyita mu kuservinga abantu ndi wa mukisa nnyo okubeera ku sheno eya muganda wange Juma Mulokole mumanyiridde ebbanga ddene nnyo nga nkubira ku kasimu ne twogeramu muntu mulungi nnyo tusookera na kusooka musiimako obwetowaze bwe n'engeri gy'ayagalamu abantu so this time around we yaŋŋamba mugamba definitely nja kubeerawo kintu kyanjiri tujja kujja tuweereze Mukama ffenna era njagala okutwala okwebaza Katonda olw'abasajja abatutemera ekkubo ŋŋamba nnyo abantu me am inspired by everyone who came before me because if it wasn't for people like Fande usanga abamu tetwandiyimbye so twebaza Katonda n'okubanga tutudde wano nammwe nga mukyayimiridde era nga mwagala tupushinga ffenna enjiri ekyo nkiweereza ddala nkimuweera ddala ekitiibwa Mukama so tuli wano nga shows zigenda beerawo 2 show esooka eri Freedom City wano ku Saturday eno Fidodido ndowooza ogenda kudda kati ku Freedom City ndowooza Mukama kikonfirm yes Fidodido so bannakampala mwenna bali wano tetwagala batawaanya ate tuyite ab'ejjinja basooke bajje wano nga tugenda ne kubeera n'ejjinja
so abali wane Kampala bane mujje ku Fido Dida abayimbi buli muyimbi wa gospel jali buli muyimbi gwali olide kumba ayimba gospel music jali ali ku kipande natali ku kipande Pastor Wilson Bugembe Batwina Habati buli musumba buli muyimbi na jali so mujje tutendeze mukama fena mujje tuyimuse gospel music fena then olwo ate tugende Jinja nga 22 secho yes ya tugenda bera ku Jinja City Gardens mbadde sisimbirangako ku stage yonna e Kampala naye nyimba bulungi era mbadde ndi awo nga ndaba video zange zonna we mbadde nga nyimba nga ndaba teriyo video nga sinaawo we nali nyimbye nga we ngendo yimba ku Saturday no nga 15 kwa House of Rest ku Fido Dido. Concert lwaki ngitumye mboneredde nina obuzibu obwantuukako omukyala gwe nali ngenda okuwasa nanvaamu n'agenda n'ebibaawo okaabakaabamu ne kikuluma disappointments zibeerawo mu nsi kuba oba muntu munnange naye nemmanya nti waliwo abantu bangi ate abakiyiseemu era nze ojja wendi nonsaba no nga musumba nsabiraako bamenya omutima bwe nsaba essaala mba manyi kyekitegeeza biseera ebisinga ne ŋŋamba kanyimba oluyimba luno waziteeka okubaawo omuntu omu nga naye akiyiseemu nga bamudisappointinga waliwo ababoneredde ng'emikwano gy'abavaamu si ku nsonga za bufumbo bwokka naye mu ngeri ey'enjawulo omuntu abonerera mu bintu eby'enjawulo so wewaava oluyimba olwo lwe nayimba nti mboneredde ate nammwe ne mulwagala ate ngenza olaba nga ne Kampala eno naye abawagizi bange era mbadde nga muli raasa enkya n'eggulo nga njagala mbawo ekisinga mbabuulira amazima muyingidde mu bivulu mwebale byonna naye mujje mutesitingeko test endala mu gospel music okusogera ddala bwe mba ntegedde bulungi ekibuuzo kyo obadde obuuza lwaki abalokole tebawagira gospel music ekyo sikikkiririzaamu wabula bwe kiba kibadde kibulamu katusabe abalokole kawe muwulidde waliwo ekigambibwa nti munatemuwagira bulungi mujje tukikyuse ku show ya muganda waffe Juma je mu bungi mujje tubeereyo fenna kwegamba tube ate tufuneko ekibuuzo ekirala tugambe banne mukola mutya abalokole kubanga bule mukola ekivulu kijjula whereby I want to thank everybody nali siriwo nali Canada aba supporting muganda wange Gabi mwebale nnyo kumuwagira ne Titus Kutesa yonafuna omukisa nali nkyaliwo the shows were okay naye kati nze ng'omuntu akoze ebivulu ku vando za 2012 era nyambibwako mwenna bali wano sijigane sona gamba nti oba gabadde maanyi gange nzeka wabula fena tukwatidde wamu mulimu gwa Kristo mwenna bali wano kamera mumbeereddewo mu shows and I want to appreciate you ndowooza ebivulu si byange nze 2012 nakola ekivulu ku Sheraton awo Gabi yabadde era si buli omuntu asobola okukkiririzaamu nti kisoboka naye kitandika naawe okugula okumu tubeera ffenna tuyimire bwe tuti kuno bwe kutambula kuno kulina okugenda so buli muntu yenna ategeka ayagala oteeka ekivulu do not give up tofiiringa nti tekigenda kukola wabula tandika buli kintu kibeerako n'olugendo kyensaba bannayuganda tukwatiremuko ku muntu omwana omuto abanga oba omuntu ng'atandika butandisi kati Gabi show ye yasoose we need to support her tulina omusupportinga ne tumupushinga Titus Kutesa naye era naye show yasooka nange kenyini yino yeso so nze ngamba tuyimire bannayuganda tuyagale nnyo tu supporting it is not even about the gospel alone but it is about a country you know our motto says for God and my country let's love one another let's support one another ekintu kye bayita negative vibe eyo esobola okutta omuntu gweteeke mu position yoli gyalimu let's support each other abazungu bajja wano ne tujjula tusupportinge n'abaffe ngamba nnyo abantu nti enkya bw'obanga olina obuzibu ng'oli neiba wange amazima gennyini bw'onaakuba enduulu nze agenda osooka okola ki okugiwulira naye obadde oba badde oyisa neiba wo ayinza obutakuddukirira so let's learn how to love one another let's support each other ku nsi eno nobody is perfect abantu bajja kujja ensi nayo yennyini teri fair ne gye tulimu yennyini teri fair okitegeera so it is only good so omuntu ajja kujja the way you don't understand somebody is the way you're not also understood somewhere else nawe nga wejja otamutegeera naye gyatamutegeera naye tweyagale twesupporting bwe kiba nga kivulu kya munnayuganda teri mwana akola kivulu
famu tuyinza okuba tukola ebivulu nga tukola tulina organization twagala tuyamba abalala naye no yenyini nyini akola ekivulu kubanga ayagala yamba famire ye kubanga ayagala kyusa bulamu bwa famire ye. So bannayuganda mbasaba, this is not only for 2 artists 3, it is for everybody. Niwe oba neighbor weyo nga n'ekintu kyategeesa omukulu mubeererewo kuba amazima gennyini bw'otamubeererawo enkyago bonna akikola naye agenda okubeererawo. Let's give people reason to wawa abantu ensonga lwaki olina okunyamba. Nze Juma nze muyimbiddeko ku show zino okitegeera g'amazima sikikolera Juma nze nkikola mulimu gwange gwa Katonda naye ate Juma ye nga yalina engeri gyakyatakinzeko kubanga nakiki yakitegese. Omusajja ono bwe namuyita ne mugamba wange agenda kabaala eno yangunyimbireko ajja kuba n'ensonga lwaki alina okujaga omusajja ono yambeererawo okitegeera. So mbasaba twesapotinge show zino tuzibeeremu tuzijjuze. Nze nasalawo n'okustoppinga shows mbadde nkola shows naye nasalawo nanga waayi kaneweyo ndabe engeri nga nsobola okuyamba bagospel bannange ndoza mwena mukirayi buli gospel show njibeeramu mwe bennyini mbakubira amazimu ne mbagaba ne munyambe tuyiseewo eno show ne mukikola. So nze njagala okuwebaza naye tweyongere mu maaso nga tusupportinga gospel music n'omuyimbi wa Uganda buli muntu yeetaaga okusupportingibwa kabenga alina ka business oba ki. So let's do it and tukitandike ku show yono mbwe mungabe mukoledde abala nono mukolere emitwalo 15 show ya mitwalo 2 n'emitwalo eyangeredde kanesige Katonda wangeze bamaze ne bamenya omutima akumalira obudde n'agenda bwe bitolimba lwero naye nga Katonda omwoyo mumpenga anungamye sitani anesunga ayagala nyombule kati kola nsegamba mboneredde kanesige Katonda wange nze na bano bamaze ne bamenya omutima meme yange topaala n'oleka Katonda tokiddamu bamaze ne bamenya omutima. Yes. Ne kabayingidde mbadde mbagamba nti nebazadde Answer Foundation abamu kubanyambyeko okubeera nga banteereddemuko ku ssente mu kivulu kino. The Answer Foundation kye kitongole era ekiteeseteese concert eno ekiyigiriza emirimu egy'omutwe ekisangibwa Ejjinja era ssente zigenda okuva mu concert eno tujja kukozesaako ng'abantu sijja balima tetujja kukozesaako kuba ebyetaago bibaawo abakuyimbiddeko amafuta okulya biki n'ebirala kati endala ezinaafikkawo tuziyambekoko abo abeetaaga okuyiga emirimu egyaki egy'omu mutwe ng'okusiba enviiri okuzimba okukanika byonna ku The Answer ng'emugimanyi kubanga yeesangibwa Jjinja ewa Kitaka mu Jjinja City awo wetugenda okubayambira. So ku guno omulundi ngenda kuyambako nnyo abantu ng'obadde neekolera jange abali mu bintu by'okutunda omubiri gwabwe. Omanyi nogenda akubuulira enjiri nti lokoka naye nga waliwo bambi ekikutwala mu kikolwa ekyo kati kankuyambe nkubuulire n'enjiri ate tulabe onaagaana okulokoka. So osobola okujja ne ku The Answer nga bukyali ne weewandiisa ng'oyagala bivaamu tugenda kuwa basale osomere bwereere emirimu gy'omutwe egivaamu ensimbi. Ekirungi omukulu Katende yatuukayo amanyiyo afande Sergeant kwano gwange naye amanyiyo era yaliyo najja paka ku ssomero ekyo gye tugenda obbayambira. Then tugenda kuyambako n'abawala nga gwe omuntu yakuzaalamu abaana oba omwana n'akulekaawo kakati kino kyekigendera kya concert eno mboneredde ababoneredde bonna Mukama genda tukozesa tubayambeko. So tuli twagala abawala we batyo 19 nabana abadde mu byanakolera janga bagala bivaamu 36 14 so abantu mwenna abali okundaba wano ku kamera ng'olina omutima omuyambi kale n'oba togamba mbadde siri wagenda mu kivulu naye olw'okuba balina kozi kaŋŋende kubanga omuntu asobola okukola n'ekivulu ng'ava bweru ne mumuwa ssente n'azeetika n'agenda nazo katalina nekyagenda kukola ki. Yes, nenze ndi Munnayuganda ndi wano ndi mulokole balokole bannange mujje mumpagire. Yes.
ekirala tubaddewo n'ekifaananyi kitali kituufu ng'abantu bagamba gospel music biki naye leero ne Bukedde Ines tukiddemu era Bukedde Fama Bukedde TV mwenna mwebale nnyo obulangu bwe mumpadde obuwagizi sente tebo ze muguze byonna Mukama abaddizeewo era n'abantu mwenna tubakunga naddala nze Juma Mulokole mbayise mujje mubeerewo mu concert eno ndi ne Pastor Wilson Bugembe ndi n'omukulu Levikson ono yeewuuno already yasitusedde already yali mu vibe ya Kivulu ndi n'abayimbi ne Justin na Boss agenda kubeerawo Pastor Twina Albert agenda kubeerawo Pastor Sergeant atenga naye musumba Bukenya ono ye musajja yayimba nti nafunye namulondo yange okuliraana eri Yesu omukulu Joseph Ngoma naye waali Titus Kutese yayimba ndi Mulokole agenda yimba omukulu Kirwana Mark Africa naye agenda abayimbi ba gospel ndowooza Betty Namaganda Betty Muwanguzi Pastor Musalo Kuvembale yayimba nnyo amageso olugeso olulimi olugeso olwo Pastor Yazidi Muwanguzi enaku zino naye muyimbi ate musumba so ekivulu kigenda kubeera kirungi nnyo tusibye ku kivulu kino genda tulaga omukyalo mupya kibuzo kya leero kikambwe naye mwe mujje tomanya omanyi abantu tobagamba byonna omuntu omulekeramu kali akanasanyuka ne mujje kati nyinza okuba sirina naye tomanya Mukama nanuŋŋamiriza naawe kugamba ate n'ekirala mu kivulu kino mulimu abantu bangi era abatali bafumbo tomanya nze nja kuba bulungi nga nti nafunira mu kivulu kyamboneredde abantu bangi nnyo n'abayimbi abasinga obungi tebannafuna ate nga bebamu ku bagenda bafominga so temunyigiriza nze nzeka ekyamutwala enewe ati kati esitori empanvu naye nga leero sijja kaaba wali nakaaba kuba nali mwagala obulumi bwali bungi banange mwekamba bulire oba n'omuntu ng'omwagala ng'ogenda muwasa okuba mwabamu mulabika temulina kwagala mu mutima muyinza kuba abamu temuli balokole naye ffe omulokole bw'oyagala omuntu oyagala atya n'obulamu bwo n'omutima gwo gwonna kakati weyandisappointinga ninkaaba ne kati nasirika yandekawo lyambuuza nti kiki yakola ekyankala omuntu bwakulekawo oba tomanya anadda ddi ate weyandekawo era teyadda kati bambi nenkaaba munsasirengako ku luno baabakyawa naye temuddangamu kukola bintu ebyo kubanga si birungi. So Juma, music kwa bantu bamwagala naddala nakenga akambonedde kamrosinga over osanga omuntu atali mulokolenga akayimba. So on the gig day, should your fans expect to see either David Lutalo or any of the secular artists perform on that the same stage with you? Ya omuntu yenna yenna bw'ajjanga mukwano gwange ngazze kuyimba gospel nze nyaniriza buli omu kuba Katonda tagoba naye kusinga bana abayimbi leero betulanza abali reading wakati bw'otunuulira Levikson bw'otunuulira Pastor Wilson Bugembe n'abayimbi bonna abaliyo ndabira ddala ng'abo baba bamala naye anaaba ayagadde okujja nga muyimbi si mulokole naye tujja kumwaniza tetulina ffe gwe tugoba naye temusuubirayo nnyo ate muntu agenda kuyimba bintu bitaliimu Mukama. Basebo ne bannyabo mu linnya erisinga amanya gonna eri Nazareti Yesu Kristo nze Morris Katende njagala okwebaza Mukama olwa Bukedde mwebale nnyo okutambuza enjiri Bukedde mikutu gyammwe tera nnyo okusangako obutambi bwange nga mbuulira enjiri mwebale nnyo naye olwaliro tuli wano muganda ffe Levikson agambye gospel music is full of life na kaisooka kayigira kuye abuulira enjiri okuyita mu kuyimba ate nze mbuulira enjiri mu kuyita mu kuzina amazina ennyimba zayimba kati ennyimba zayimba zirokola abantu waliwo otuuka nga teweetaaga bigambo nga weetaaga kuzina mazina ne bakuwa attention n'oyogera gye bali then so you preach the gospel and I sing the gospel. Yeah, I preach the gospel and I does that gospel. So era dibambuza nti ebikutte bite ono yaluyimba guno omwaka mboneredde abantu bazaagala so
ku mulundi guno gwokka nsaba baganda bange mwenna abasumba bannabbi abaposo abatume ku luno tukwatire abalokole mwenna n'abatali balokole tubaniriza ku lw'omukaaga luno ku Fido Dido tutandika ssaawa 10 paka omwoyo wanaamalirira so omutwalo gumu mitwalo 2 n'emitwalo 2 ezoga neze mwagala bwagazi ne sirina sente kujango oyimire ku mulyango olwo Katonda bawadde omukisa ng'omukulu ono yatutadde mudda meza 5 so basebo nange kenyini era naguzedde meza nawe ali eyo tuwagire baganda baffe Metro FM ekisooka jiba muloke abantu okumanyiko omuntu aba transition okuva mu Islam n'ofuuka omulokole abasiraamu ab'eddiini endala tebalina mukisa kuyingira kivulu kino bakuyambye then ekyokubiri lwaki sharing eri space nga weekend esooka tuli Kampala ate abantu batukola concert nga weekend Saturday wabe Kampala sana abajinja lwaki ate tubuukawo tujja weekend endala okay kakati ombuuza nti abasiraamu kugamba ngeri gye nalokoka bo no kugamba obulokole tebugaana madiini malala kubanga ebyenzikiriza biringawo n'agamba nti ono ali mu kibiina kino na kino n'ekino kye kisingako bonne waakyo okitegedde kyegamba nti obukristaayo baluganda n'obuyisiraamu okitegedde nti okubeera omukristaayo tekikugaana ate kwaniriza musiraamu olw'ensonga bw'okola supermarket yo ng'oli mukristaayo oba oli musiraamu naffe abakristaayo tukola ki kati bingi nti kino ekivulu kyakuwagira baana kuyiga mirimu gya mutwe eyo nkulaakulana tesosola ddiini yonna nti ono kyovola twagambe nti abalokole n'abatali baki balokole so naawe omusiraamu jangu ate nja kwaniriza nnyo nyumirwe ozine n'amazina ga Katonda tewali buzibu Katonda ali omu n'ekirala ntuli ffenna tuli baluganda then ekibuuzo kiri ekirala kyombuuzizza noŋŋamba nti being nti mbadde nnyo mu liaso ate mbadde siyimbirangako Kampala nti nayagala nsoke nkola ekirungi ennyo e Kampala ekigenda okutunda kiri ekyokubiri nga saagala ate kukyanguyiriza nnyo oluusi ng'oyinza kuba abakubi b'ebyuma bakooye baani bakooye n'ebirala neŋŋamba akamba wemu breathing space ate nga aliwo n'abawagizi bange ab'ejjinja abagala okyakalirako e Kampala kati nga tosobola mugamba nti atekeera ne mukiri ekyejjinja so neŋŋamba kandikewooko ennaku nga 5 then tulyoke tukole ekiddako twayagala kibeere nga enteekateeka eyongere okubeera ennungi kugamba ekyokubiri nayagala okukolako ekipya ekibadde tekiriiwo mu music abantu balabe bulabi nti osobola okukola ekivulu e Kampala n'oyisaawo ennaku 5 n'olyoka okola ekiraga nzize n'ebintu nga bipya naye munaatuuka ku concert mujja giraba nga mpya mulabe music mupya bipya byereere kyova olaba era n'erinnya oliwulira